Oluguudo lw'embaala okuliraana olutindo olumanyiddwa nga Fika Salama lukwatiridde Namungi w'omuntu bwe yeeyiye okwaniriza Bishop omupya ow'essaza ly'e Soroti. Dr. Joseph Esiru Oliach yalondebwa Papa Francis mu Gwokusatu omwaka guno adde mu kifo kino oluvannyuma lw'eyakirimu Reverend Dr. Emmanuel Obo okulondebwa ku bwassabasumba bw'e Tororo. Entambula ku luguudo luno nayo yeesibye okumala akaseera. Reverend Dr. Joseph Esiru Oliach bamwalidde engoye mu kkubo waayise wakati mu mizira omubadde n'okukuba ebivuga eby'ekinnansi. Ono aliko essala gy'asabidde abakristu bw'abadde tannatandika kusoma sappule era ayimiriddeko ku bigo 5 biramba. Abakristu baliko bye boogedde. I'm extremely excited, and I would like to congratulate Reverend Father Joseph Oliach upon his appointment to this high office of Bishop. We now think that we shall have a sense of direction as a diocese. That we thank God for his humble servant, Bishop Joseph Oliach Echiru. He is a man of faith. We are excited because we have been 5 years without the ordinary here. That's why we are very happy, and that's why it's unique. That's why we are welcoming in a big way. As people of Soroti Diocese, that we are receiving a new bishop after the 5 years, and especially a person from Teso, because from time memorial we've never had a bishop. Reverend Father Esiru yazaalibwa mu mwaka gwa 1907. Ye mwana omukulu mu baana 8 bakadde be yazaala. Ono wakutikkirwa mu butongole ku lw'omukaaga nga 25 omwezi guno ku Immaculate Conception Cathedral e Soroti.